Nkwanirizako omulungi ali ku Spark TV osibye otya kansulenti osibye bulungi nnyo Sunday yo tekuyisiza bubi yadde n'akamu ak'eddagala wamu ne weeki yonna okutwaliza wamu gwolengerako omulungi ku screen yo nze Josenaji the most wanted the international bay omukyala akyasinza smile ennungi n'amagulu amalungi mu Uganda n'emirwana yagala wakana ku nsonga eyo jangu ono esimbemu wano ku story na mbeerawo mukadde nga bulijjo tuguse tubulenga tukusiza ku programu yaffe ennyuvu Spark Girlfriends mwe tukuweera ebinyuvu ebikusanyusa atenga bikongerako. Well, nga bulijjo tubeera ku Malakai Ecolodge esangibwa Kitende ekifo ekirungira nga ge maka ga Spark Girlfriends si maka gafefeka abali eno ku street wabula maka ago naawe ali eyo ku TV yo lwansonga munange wootulengera. Malakai esangibwa Kitende era nga balina website eyandibetaaze nga weetaaga okujja okuwummulamuko okulya ku ssente zo ng'oli mu Uganda naye ng'olinga nga atali Uganda ng'oli wabweru wawaka naye nga ate olinga nga oli ewaka olina kujja ku Malakai Ecolodge tojja kwejesa. Omwaka guno gutambudde speed ya waggulu nnyo era nga guggwako. Kyeninza okubuuza oba ekigambo ekikyasinza okwogebwa omwaka nga guggwako omuntu okugamba nti ogenda kukola ki mwaka ogujja biki by'oteeseteese omwaka gwonna agenda okuggwako ng'okozeemu ki biki by'ogenda okukola era ogenda bikola otya. Ngombo nnyingi nnyo ezoogerwa omwaka nga guggwako. So olunaku olwo tugenda kwogera ku new year, new me, new year resolutions, etc. Oba bintu ki omuntu by'aniza okwagala okukola oba byandyagadde okukola omwaka nga gugenda okutandika wamu n'okuggwako. Naye nga tunagenda maaso omulamwa gwaffe nandyagadde ebindi bakubuuzeeko olwo tweyongereyo Rose. Mbabuuzaako abali ku Spark TV, Spark Girlfriends, mwebale kubanga ate mutwagala nga mutwekuumirako tufuna obusimu eyo bannange sho tugirabye mwebale muweereza bulungi mwogere ku mulamwa bwe guti eminama gye muleeta tugyogerako era nsuubira nti nomwegamu. Rosette no lyerinnya the Queen of Peace, the beauty believer. Tuyina omugenyi waffe omukyala anyumye okufaako obufi. You're very smart and you're most welcome. Buuzaako omulabi wa Spark TV omwanjulire amanya go tugende maaso. Omulabi wa Spark TV mwebale okubeerawo mwebale okulaba the Girlfriends. Amanya gange nze Claudine Omutoniwase and I'm happy to be here. Okay, beautiful Muton, oyina erinnya lya best friend wange. Nina kusaba oyongeremu ku ddoboozi tebatandise okwogera. Ali ewakati again tuyina Muton lwansinga bamuto ne abakazi balungi ate nga bayogerako waggulu akunze nkwongeddemu. Nenga abakazi balungi. Omulama guli ku nsonga ya new ya new me. Ekisookedde ngina soka mbuze Rosie. Bigambo ki byetera okuyira mu mwaka nga guggwako engombo ki zitera okukozesebwa mu mwaka guggwako? Ayo yennyini new year new me. Ne bagattamu bineeno. New friends, new everything. It is me, I and myself. Okay. Buli kimu abakikyusa fake friends mukomye ku mwaka mukadde. New friends in the new year. We reset buli kimu. Bigambo ki byetera okuyira mwaka nga guggwako Mutoni? Actually ndi kuseka kubanga waliwo abadde akamala okwogera fake friends. Anti ono abadde ambuuza omukolo storage nenga aba fake friends mwenna ku status kwe mugulabira ojja kuba wamu ango mwenna basina blockinga that is okay. So mwaka guba guggwako nga batandika nga batugamba ba fake friends tubadde mwaka omukadde and also new year new me n'abantu okwogera ebintu ebingi bagenda okukola mu mwaka omupya ngenda kola bwenti yeah. Okay. Your friends ogikiririzamu nga gwe eya new year new me? No, ndowooza obwongo tebukyuka kubanga kalenda ekyuse. So just kubanga tutuse mu January tekitegeeza ogenda fuuka mupya bw'obanga toyina engeri gy'oteekateese ddala okufuuka omupya. Era ojja sigala ng'oli mukadde naye ng'oyogera new year new me. Nze anti awe nkugambira nti ndowooza nti omuntu watuuka okugamba nti new year new me aba maybe n'ensonga ezo esimba ezimugambisa nti omwaka ogujja ogugenda obeere mupya. Nina ekintu ekyo tayogera mulimu abakikwata obukwasi ng'omuntu banagamba nti how are you? I'm okay. Noba toli okugenda gamba amoke kikwate. So mulimu n'abakiyimba new year new me kubanga kyekyogerwa ne mubamu n'ategeeza nti new year new me. So abo be batono abakitegeeza be batono kubanga okwebera research only 9% of people beba setting goals ng'omwaka gutandika ne bazifollowinga paka December. 23% mu wiki esooka ya January nga babivuddeko. 43% by the end of January nga babivuddeko. Ng'okikkirizaamu new year new me?
me I think newobera mu September ng'osazeewo okola new year new me like you do resolutions ezikutwala mu maaso. Okay. But wolinda just January kubanga kalenda ekyuse tebikola. Rose okiriza mu new year new me. Mwoyo kasasiro. Katemba. Lwaki tokikiririza? Kubanga nze nzikiriza nti omuntu ayotera okukozesa eyo line nga excited. Fake friends baleseeri bakoleramu nnyo ensobi nti aba yeetegekera like buli kimu akikola kasiibuluzo bw'agamba nti mwaka omupya ngenda kufumbirwa leero bonna abakadde kambajjemu guno omukadde mupya ogujja gonna beere nga ndi mukinga I've reset like nzize bujja nti ebiseera ebisinga abantu bakoleramu nnyo ensobi nga ava mu guno omukadde agenda mupya kubanga ayagala kubeera new that person. Ate olumu mu kwagala okubikyusa n'okoleramu ensobi nnyingi zotayinza ku reversinga. For example, mu mwaka ogujja nsobira okufumbirwa akati kandeke nga mbaddeyo ne ex ate ne bano ba expert tugamba oba ogenda kufumbirwa bami nkwegayidde jangu onsiibuleko. Air those things out there. Kati nagamba jangu onsiibuleko n'ogenda n'omusiibulako. Kati eyo kweri ebeera new you bw'oba ogenze mu buli omupya. Olaba ova mu guno omukadde. Kyekyo olowooza nti buli agamba mbu agenda kufumbira omwaka ogujja agenda n'asiibula kuba expert. No, nkwade experiences zibeera mu bantu abatera okwogera mu eyo ango. Kino naye omuntu asobola okukyogera bw'atyo. Nti omwaka omupya kati tuve ne ku ky'okufumbirwa. Njagala kukyusa bulamu bwange. I have a friend that yagamba agenda kusiiba emyezi 6 nga tabeera na mukazi. Yagamba mpulira nkooye okukyusa abakazi buli kaseera. Nze nkubye emyaka 3. Ngokola kimusajja. Yoze nairo okusazaamu ebisibo byonna yonna ng'oli kumpewo. Ekyokulayira kyetagisa kuba kati ne mulabe wange ali awo ayagala kwefuula kirala ne kituufu myaka 3. Tegiri mwena. Gwe ntambuza. So baregeza okubanya nyo mukwano gwo eyagamba eti mukwano wange yali akyaza nnyo ng'akikooye nagamba njagala ko emyezi 6 nga siraba mukazi kati sobe gye yakola yali emu yabasiibula kati muwamu bwe yasiibula mulimu yalimu n'olubuto okitegeera sometimes oyagala okola buli kimu kigwekandye waliwo omwaka gwe batugamba mbu Yesu agenda kudda which was that abantu ne bali ebyabwe 2000 abantu ne bali ebyabwe abalimu ne batunda buli omu yakola buli kimu nsibula nsi Yesu adda nga ate yadda ne basigala nga bali baavwe so gumachi baita okwesettinga kati just imagine 31st to 1st waliwo hours just someone told me yesterday mbu nja kulaba omwaka ogujja nemugamba ogambye eki nzikira omwaka ogujja is just next month yes. Kati kwata ebintu bingi byasobola okukoleramu awo new year new me abantu obagobyenze bannange fake friends biki kumbe ebogenda okusange bali eri ate balinyo gumira lagayisa gagabi olina kusooka kwekyusa before you say I want a better person. Are you better yourself? You're not better. You want a better person. So me, I would say you should say new year new me. Osano gamba okay, I want to be a new me. Mwenos kwanze nzikiza abantu abewe ekiseera kati ngoyo mwami kale wadde yalina ebibye byakola naye yakituukiriza era yagamba obanzadde oba sizadde bino bijja ku distracting sigenda kuddamu kukola ki kubeera na muntu kyamuyamba okuresettinga. Well, nze ngenda kwawukana kukona mmwe ku nsonga eyo. Ensonga ya new year resolutions oba omuntu okwagala okukyoka omwaka ogubaguzzeeko nze nkikirizaamu nnyo. Lwansonga mulimu abantu abasinga nga bw'aba asetinze target kimwanguyiriza ogituukiriza nga oba tolina plan ogenda kubeera awo tyo. So nze kyenkikiririzaamu kye kina nti bw'ona ogamba nti n'omwaka ogujja njagala mbeere nga nkuze ettaka buli wobeera nga okola omanyi olina kyoyagala okukola n'ensaasaanya kati ebeekyusemu kuba kati mba ntegeera njagala gula ttaka mwaka gujja kitegeeza bwe mba mbadde ensaasaanya nnyo mu guno omwaka mwembadde kuba omukyoni yagamba mbuno bw'ogamba new year new me kitegeeza nti n'obwongo bukyuse wabula omuntu watukugamba nti njagala gula ettaka omwaka ogujja njagala ofumbira omwaka ogujja ntandika kati n'okusevinga sente lwansonga mba mmanyi byempise mu guno omwaka siina ttaka so kitegeeza omwaka ogujja abadde ansasula obukadde 3 nga mbadde mbuli yajjenjeero ngena kwebereramu kuba nkyagala nze nkisetinze era ngena kukola nga towards it. No, so
abo boyogerako y'omuntu just atali kwogera mbu new year new me y'omuntu alina systems in place oyo wanjawulo n'omuntu alinda 31st nakwata akapapula n'awandikawo mangu anti kusaba kwa sawa mukaaga ez'ekiro tuyingira omwaka n'awandika mangu awo ngenda gula ettaka ngenda zimba very fast kasita obeera nga toyina systems in place togenda kituukiriza just oyogerako bwogezi but oyo gwoyogerako agenza ahead okugamba nti funa obukadde 3 kati wemba mbadde nsaasaanya akakadde kamu kitundu kangezeeko kansaasanye 7 zizina 8 zigende ku account oyo ate wanjawulo because yalina systems in place ezimusobozesa okutuukiriza ekyo wanjawulo n'agamba bugambi nti new year new me which the highest ngera akitegeeza people abakyogera bwogezi because omuntu ali so intentional wobanga oli so intentional about the year tebalinda January a person ali intentional nti omwaka ogujja kino kyengenda okukola by December babeera batandise okukola ebintu byabwe. Those are the people bobeera olaba bagenda kola maybe like sitting with yourself to reflect then so what will I do next year, what will happen ng'already ebintu ali biteekateeka era nange benjogerako be bantu abagenda ne bakola vision boards abo banjawulo a person afunye obudde atuula akola vision board ateekeko nti kino kyengenda okukola wenki wengenda okikola wenki wengenda okituukiriza ate wanjawulo n'atadde just ku status mbu new year new me. Those are two different people. Kati ze kinenzo kugamba nti kati gwoninza okujajinga abantu balina engeri batwalamu abantu mbu tebali serious naye nga ate kirimu ye ng'omuntu ekyokuteeka ku sasi yange mbuno nnyo yanyume oli muntu waddemu kirabanga ekyokusaaga ezulagisa mbuno toli serious omuntu asobola okuwandiika lunaku lumu lweno olusembeyo ng'ayingira mwaka ogujja n'ogamba lwakiwandiise naye ng'abadde akirowoozaako so kati ne wano mu overnight gyali mu kuyingira omwaka ogujja n'ayongera ekikatiza ng'akiwandika wansi n'akiwandiika omusumba. Kankulage actually sinza agamba mbu tebali serious. Research is there. Ekulaga nti by week esooka mu January 23% of the people ababadde bagamba mbuno ngenda kyuka they have already given up. First week ya January. Naye waliwo percentage endala eriki eyababituukiriza 9%. At least all percentage eriwo. So you realize that we have 81% of abantu abayogedde nebabirekaako. But also nkitegera that kijja ne pressure. The same I think tewali mwezi gwina pressure. Tugenda okumuliramu kwetikumawo tugenda tandikirawo. Nkukulisaayo nnyo mukumulako bulungi ali ku Spark TV era ali ku Spark Girlfriends. The program yaffe nyuvu. We don't just entertain you but we also edutain you. Tetukusanyusa busanyusa bula mukusanyusa tukusomesezaamu nobako kyoyiga kimu 2 oba 3. Tugende ne mukumulamuko omukyala mutoni abadde alina ensonga zagenda maaso okutaanya naye nga nze sikkiriziganya naye ku nsonga era nga nze ngamba nti abantu abagamba mbu nnyo yanyumbi abalinzo okubanga tebabitegeeza gye bali naye nababitegeeza gye bali wabula ye n'agamba nti nno research eraga kintu kirala nnyo mbu nno kumpi 9% ku 100 bebasobola okutuukiriza ekintu ekyo basigadde bakyogera boogezi bakirekaawo zinesigira ku mulabanga ngamba nti at least waliwo 9% eyitawo sinti waliwo 0% era kikola ku pressure waliwo pressure nyingi egira ku nsonga y'okwagala okukyusa obulamu bwo mu kiro kimu n'ogamba nti nno mpise mwaka omulamba nina bye sitereezezza so mulindowooza nti kembyogeddeko olwaleero omwaka ogujja bigenda kukolebwa pressure ki egira ku nsonga eyo Moton? Actually pressure teva ku muntu. Most of the times December egenda okugwanga abantu batandise postinga nagule ettaka guno mwaka oba just ewaka mu family abantu batandise okuga bambi gundi no yawasa guno mwaka oli yazaala oli yatandika business ona tuse ku kino nakiri. So in that moment a lot of people baina high chances okuwulira nga pressure etandise. For example muto ate yagula ettaka goliawo tonagula ttaka but maybe waliwo ekintu ekirala gwe kyoli okukolako which is not land werabidde nti maybe you are building your business or you went to school waliwo ekintu kyonna kyoli okukola so mwe your process most people webakolera those decisions of
nange ngenda kola bwenti. Nako pole. Thank you. Now that decision teri rooted in self-awareness. Tewetuziza you and Oluzungu you. lungi mwana rooted chechi. Self-awareness Self-awareness chechi. Rooted like tevira ddala mu okwetegeera. Self-awareness is okwetegeera. Okusobola okwetegeera ogambe nti naye ddala we mba ntunuddemu. Nze alikola kino na kino na kiri. Ddala ngenda gula ettaka. Ye kyenneetaaga buno obudde oba guno omwaka nandimakinze sure nti nze abadde nyongeremu ka ssente mu bizinesi yange sobola okusubulako ebweru. So kikyenneetaaga. So we tuwulira okay mu luzungu bakiyita fear of missing out form. So at times tubeera neyo fear of banandaba batya kati oli yakoze bwe muto wakusoosa okufumbirwa. Muto wakusoosa okufumbirwa. N'ekyo kikulu mutoni. Tetukiganye. Nsaga. Tetukiganye. No, but that is the reality. Tetuganye. But ati ogenda kusooka. Ogenda mujja wampa ogenda kwata mugamba kwase. Ogenda kola ensobi. But osobola okutuula with yourself n'ogamba nti so nze nga mutoni. Neetaaga ki buno obudde. Ekyoli kyenjagala. Kikye nandyetaaze okufuna kusinzira wa wendi. Kubanga ate nkopye gwe. Simanyi sente zofuna. Naye kubanga tubadde ku kyalo mama n'agamba omanyi muwala wa gundi kati yagula emmotoka. Omanyi n'ekyewuunyisa Mutoni okusala ekirime. Tusaana okubanga tufuna salary y'omu. Neneezimba mu salary y'omu gw'ofuna afuna $3,000,000 ofuna $3,000,000. Ne mbaako byendaga nga lwero so abira gwansonga enkwatagana. Enkwasaganya ya ssente zange. So that is one side. But also people have different responsibilities to kyerabira. Nti ntero kyogerako tutera benkola nabo tutera obera ku mulimu oli n'agamba kale waliwo omusaala waliwo abagulabirirako family. Meanwhile omulala alikola to buy the newest shoe. You can imagine. Yes. Mulifuna sente zezimu. Yep. Nayo naina omukyala n'abaana. Yes. Then waliwo gwe just ofuna kasenteko. Ate no mbeere ng'oguza nemba ne buno obusente batuwa butono nnyo. Kyokka nno tebukumaana kukumala ng'oli wekka. Mala kuliko abaana n'omukazi waka. So okiraba nti gwali wekka osobola ogwo omusala okubanga waliwo ebyamanyi by'oli okola naye ng'oli talina byali okola byalagawo. Naye Mutoni tewatu yanjulidde by what do you do? Ensenka gyasengeka ebigambo twandyetaaza otegeera kyakola. Njagala ali amanyi atulimba oba mpulirize ddala. Oh my God. Okay, I'm a psychologist. Wow. I'm a psychologist. I'm also a career coach. Wow. Bebaki. So kwagadde nnyo oli mu career coach yatya. So career coach ye muntu atuula naawe okutegeera nti wandikoze mulimu ki. Not just vibes, not kubanga guyagadde. Sebutunda ebizigo kubanga mbitunda. Jose kawandika. But are you capable? Because osobola okwagala ekintu naye nga tetukisobola. So okutegeera nti your interest ziri wano, capabilities ziri wano, but ne market egamba kino. Kubanga osobola okwagala okikola naye nga mu myaka 5 kuva kati tekigenda beerawo. Wow. That is also okolerawo. Okay, I work with Better Minds as a psychologist. I also work with Victoria University as a career coach. So psychologist yakola ki? So okay, a counseling psychologist. I think let me use counselor. It is the easiest. Yes. Oh, counseling azane ate ebya relationship mu ebidi? No, I don't. I mostly focus with career. Abagala okugira enda kunoonyako sabanga mmeka. Omukyala muleka ayongere maaso point ye. Olina by'oyita mu maama bitereze. Ganda wange. Oba oli musanyu nnyo. Edda bambi. Wetaaga akatebe nkunjejjolesa this story. But it's not only n'abesanyu. Osobola osanyuka nnyo and you are making wrong choices because you are so excited and you might need a psychologist. Okay. Obadde okyalina kyotatunyonyola. Omulaba omwana oyo. Abadde keetaagisa. Ati nze nsobola okufuna n'empuliriza kubanga. Okay. Okumanya ddala nono sono sigundi si waffe. No, si byakho. Si journalist nganze. No. Abantu ebiseera ebisinga Mutoni ne Rosie bwe bategeka ebiruubirirwa byabwe eby'omwaka baba balinganga abali sure nti ebintu bigenda kutuukira lwa nsonga of course ko bali abali serious so bana aboogera okutuusa omukolo kubanga ye atula wansi ekibalo kye n'akibala ng'agamba nti by next year njagala mbeere nga nzimbye
by next year njagala mbeere nga nguze ettaka era nga ye mu kibalo kye alaba ekintu kiri bwe kityo kitegeeza abamaze okuba mutoki n'alaba ensaasaanya by next year njagala mbeere nga nfumbiddwa kitegeeza omusajja alina okubeera nga ali mu kifo kikirowooza ekiyinza okutuukawo ng'omuntu amaze okukola plans nga bw'azikoze omwaka ne guggwako gwe ya planning okukoleramu ebintu stress ki oba mental torture ki ejjira ku kintu ekyo nga tebisobodde kukolebwa. Yeah, it is very important okukola plan. Okay. Very important kubanga oba omaze okwewa direction teno gyendaga. Yes. Very important. Then afterwards you're just human. It's very important. Just olina okujjukira nti oli muntu. And all you can do is plan, put systems in place kubanga wo planninga nga tekuli systems you have just done systems nothing. ziriwa Systems byebintu ebinakusobozesa okukola ebyo nti wembanga I'll just talk about career zentegeera obulungi nti wemba amaze okukitegeera nti no omwaka ogujja nandyetaaze either okwongebwa ku musala wendi oba okukyusa omulimu sigenda kiwandiika kyokka so ngenda tukangambe so kitegeeza kiyinza okufuna omuntu omulimu omulala nti either netaaga okunetworkinga so ngenda buuza events mmeka zensobola okugendamu eza networking with professionals wenjagala okubeera. Now they am being intentional with the things. Nebuuze nti ngenda kusindika applications mmeka because omulimu tekugenda kujja buzi. Yes. Nti bwezit applications zengenda osindika tiwaliwo abantu bensobola okukubira nembagambako ebimu ku bintu omuntu balina okussa mu nkola nga amaze okuteekawo program y'eki target. Thank you. So now your systems ziri underlined. Osobola bikola byonna still notafuna omulimu omulala. Yes. You're just human. So all you want in the new year is just not that focus nti ngenda funa ufunyi mulimu omulala but changing your character to fit. Tisinga mbeera nga nagambye nti guno omwaka njagala maybe nfuna omulimu gw'obukadde 5 for example nenkola buli kye netaaga okukola ngenze ku networkinga abantu mbagambye ku mulimu wendi bosi wange ntandise omulaga awo ntudde ne neebuuza naye kati ki ekinaleetera mukama wange okunzijja ku bukadde 3 anteke ku bukadde 5 nti kyekino kitegeeza ntandise obikola because ngenda mu negotiation teri agenda kuongeza bongeza. Kitegeeza ne wobanga obukadde 5 by the end of the year tobufunyi tokyali muntu y'omu network yo yeeyongerako kubanga bulijjo obadde ogenda mu networking Kituufu. mukama wo katatandise kiraba nti emirimu byanjawulo mukko tekiringa engeri gye wakolangamu so there is a possibility nti maybe guno omwaka tokifunyi but the following ojja kifuna. Okongezaako kantako example egyotuwadde for example omuntu oyagala kukola omulimu omwaka ogujja ebintu ebyolina okuteeka mu nkola mulimu gwakola cake tugambe tandika kuyita mu bakyaliibo obagambye nti bane kuba abantu bamanyi bagula cakes so tandika okuyita mu bakyaliibo balage embono ogenda tandika okukola cakes just in case opportunity yokola cake ebeereza abeera ajja n'akugamba. Yes, kati actually let's example ennungi nti ngenda tandika okubakinga cakes next year njagala mulimu gw'ogenda okugulawo ngenda tandika ku status yange nteekeko zi cake naye this time around so ebintu ngenda biteekamu systems ngenda tandika ogamba nti so buli lunaku bwenza okoka ku status yange nsosaako cake oba bawodalinze oba tebawodalinze nze cake njagiba kuba mu maaso. Okay. Wokikola for like 2 months consecutively nga toyusaamu wadde olunaku n'olumu egenda fuuka mpisayo ndandika okupostinga ebizigo gemazima ogenda posting awummoza mukadde wange diya sikyapostinga ennafu ayina captions olumu zayongerezaako luli erimbuno oba ebizigo mwagala nze embambi esinga bannange nkyatunda ebizigo temwerabira. Thank you. Ate abantu beerabira. Yes. Beerabira. So what you call like for 2 months, what will happen is it is going to be automatic for you to do it. Kubanga kiswaza by the way. Go posting ebintu. Wowa wakatandika ekintu kiba kikuswaza obeera ogamba oba bagenda gamba ndi nessaawo oba ndi walugezigezi but the more you do it bapikinga
it starts with you. It becomes easy for you. By the way, emirimu gyonna bw'otunamu gye tuzenga tukola okujja wano ku Spark. A friend called me namulaga, I have an interest. Gye mbadde nkolera ABC. Wabeerayo ddiiro ngambe. Era we yaliwo ddiiro nankubira. So connections mu ngeri y'okusettinga kiki twagala okukola nkulu nnyo. So after that, people will know. Nyinza okutagula cake. Even your friends nga tonnabanyigira muteri aguze cake. Because bayinza obutagula tebalina mukolo. But buli lwokikola babaana gyo era ne bawagira abalala abaana abo. Nga nzijukira. So time will reach. Aninza ye utakugulako naye abako omuntu gwasi. Nasindika omuntu akuguleko. Tugendagenda mukumbula muko bwe tukomawo wekigendo tani. Ngukulisayo nnyo mukumbula muko omulungi ali ku Spark TV era omulungi ali ku Spark Girlfriends gwe twatandise naye kyokola kyamaanyi nnyo ate akatweyongako oli wadala nnyo. Tuli ku nsonga y'ebintu bitera okwogerwa ng'omwaka gugwako ebya new me ngenda kuleka emikwano emikadde gisigala mwaka mukadde simanga bw'omwaka ogutandika ngenda kukola na bino bituli mu kwogerako. So ensonga ezenjero ezirina okutunuulirwa nga weeteekateeka plan z'obwegenda okukola mwaka ze tuliko naye nga njagala nkutwala omukisa okujjukiza nti tuli ku Malachi Eco-Lodge esangibwa Ekitende era nga gwanoonya ekifo ky'oyinza okuwummuliramu okuliramu ku ssente enabeera Malachi. Genda ku website yaabwe teeka Malachi Eco-Lodge bagambe kyeweetaaga byakusula byakulya byakunywa kuwummulamu. Tulina parking engazi ne restaurant engazi obulungi nnyo. Otugendedde mu kuwummulamuko tubadde tukyali ku nsonga za biki omuntu byalina okuteeka mu nkola bw'amaze okusetinga new year resolutions oba plans oba targets. Rose, kakati nze nandirowoozezza omuntu abaako kyayagala okutandika kya mugaso nnyo okumanya biki ebyakufeilingisa ng'oyagala kusetinga ebintu ebyo byagala okutuukako manya lwaki luli na failing bw'obanga kyoyagala okuddamu kyekyo oyagala kukikarwenga on ku luno jangu mu version eri better kola research amala manya wano lwaki na failing bw'onoma lwaki na failing kijja kuyambako okukola okukyusaamu oba you better yourself mu ngeri eyo. Ekyokubiri manya kiki osobola okukola at your best. Bwemanga Rose ntunda bizigo muganda wange tolowooza nti nno byangu manya nze nsobola okukola kyekitali kya Rose kyakola. Tuyinza oba nga tulina oyina oba oliawo ofunye skills ezimala naye okakasiza ddala oyina interest mu kyo kyangu nnyo okusoma ekintu still n'otakikola at its best because tewakyagala. Bwe nali nkula tatange yayagalanga nnyo nsoma amateeka naye amateeka gandabikawa agasoma era namugamba taata pozi ng'oyagala nsomeyo ka degree ko nkakuwenze ngende nsoma ebyamawulire era nga bwe nkula ngamba kale nyamba nsoma amateeka but in me I didn't really see that. Ngira sirabamu kwera bali erimbo nga ndi serious nze obulamu bwa serious sibusobola kasi yagala nsoma amateeka but kyanyamba nti namalirako high school era amaze okulaba nti ddala kituufu Katonda ayagala kineeno kati nze neeterawo ebiraga nti ebyaddala bino sibyogerako bwogezi nsobola okukikola era mpa omukisa nkigezese. Bazadde bange ne bampuliriza ne banzikiriza nkole ekyenjagala. Olina okwezuula ku kiki oyagala newankubadde olina ebintu byosobola okugezaako nnyina oba oliawo n'obikola nakyo kisoboka but manya what you can do best kubanga mu sector eno nze kyensobola omuntu ayinza okuba takisobola ye kyasobola yinza okuba sikisobola. So it is very important as you start okuddamu okwezza obujja ng'omuntu manya biki ku luno byengenda okukola ebitajja kunzijjako eri omuntu. Failing once is okay but failing twice thrice kyangu nnyo omuntu okugwa ne buli owimuka oddamu n'ogwa n'owimuka n'oddamu n'ogwa abantu balanka okwebuuza oba oyo kiki bankana okutaako ebitabo tufu baamuloga nange baddala yeggwe weeroga n'ebintu byokola byotamanyi byotayagala byotalinamu interest byotakozeko research amala because olina bandwagon kyekiriko bano batunda buviiri kangende nsobola obuviiri kyekiriko bano batunda naye kankole kineeno abawala nga baguze emmotoka empya kati nkoze tojogera emmotoka kati kantunde ebyange nange ngule mu mmotoka ebibye nga atunda ngoye oba atunda nsujju. Okay. Manda ngambadde nawo nesujju mutoni oli muveeko tomuvaako omusuubuzi wa nsujju so mbadde mani byonna terezeemu abantu bano bayinza otegeera nti osuubula nsujju obulala ensujju Tereza muganda wange nsuubula ki osuubula bizigo gondeka omukyala mufumbu banaga ensuubu gwe tosuubula ate ensuubule ogira gundi
Next oba naze mweyagadde. Ngada. Mutoni. Njagala tugende mu maaso. Pressure y'okuba mbuno omuntu nadda kikugambye kabega kawo ne tutwakimaliriza bulungi nnyo. Pressure y'okuba mbuno omuntu akedde ku macha n'agamba nti nno omwaka guno njagala nkole kino na kino na kino na kino omwaka ne guggwako. Kiki omuntu oyo ayinza kwesanga mu situation ki kati nga stress, anxiety, pressure ye y'okuba mbuno na planning era byonna mbikoze omwaka gweddeko nga tabituukiriza. Olowooza omuntu oyo ayinza kwehandulinga atya nga tatuukiriza byabadde asuubira? So I want to start like we need to start not just from the goal. Okugamba nti nze just goal yakugula motoka. Ngani bino byogambye abikoze akoze ebyetaagisa yamaliza tabivuddeeyo. How should I say it? Tosobola goberera habits entuufu. Nosigala nga tofunye wadde. Kweri. Yes, tekisoboka. Either you might not okubanga certain things to because but wotunula waliwo ebintu by'obeera ogaininze in the process. One, you have changed as a person. Kyekisooka. You have changed. So waliwo tafunye naye alina waavudde wavudde kati ogenza awalala. That is the first thing. But also it's important okulekeraawo okweteekamu ekintu kya perfectionism. Because byonna osobola obikola and it does not happen. Agamanyi waliwo amaanyi agamu nga tetugayina and it is okay. So nga wokola bino bintu byonna remember you are just human. Oli muntu ate era n'omukisa gw'oli si gwe gugo katono oli asobola omuyisaawo gwe ekyo nekidilayinga nga kasike kaseera akatuufu. Imagine omuntu mu 2020 eyalina resolution of traveling the world. What happened? We were in lockdown. Yeah. You had the resolution, maybe you even had the money, naye wasigala mu nnyumba yo. So oyina okubeera ng'okimanyi nti waliwo ebisobola okubeerawo nga tobinaako control and it is okay. You are just human. Maybe kyenjawukana na Rose agambye tosobola kugwa mirundi 9. You can fail as many times as possible. The constant thing should be one. Can you come back up again? Ebintu bisobola okugaana n'omenyeka ngada wange osobola okwekwatakwata n'oddamu neera n'ogezaako. Ddi omuntu n'ategeera nti kino ekintu kyendi mu kukola kifuuse harmful, gyendi not helpful? When you start losing yourself doing it. And we feel it. Newe bibeera mu career. Njagadde engeri gy'obadde oyogeramu that wali toyagala lo. Ng'okimanyi nti naye Mutoni wasoma nange wagala bawa. Nkimanyi ngeno shote natandika kye mbadde nkugamba that when I see you I'm like you in your life. You wali oyagala. So kiri very important okwewuliriza you as a person. Naye ate abantu bwe babeera nga bakyali bato abazadde be balina creating a environment omwana wasobola okubeera expressive okwogera. But nawe omuzadde weegendereze ebintu ebimu just tetubiwa attention. Naye nze singa Rose yali mu class endala for example singa yali asoma byensoma psychology nandi mugambye negwe lwaki tobivaamu because nali mulaba that nali ntya maama like wobanga every party yali wongobera ku board like gwe wayiseewo okubita you get mwana togenda kujogera ku show yange mazima because we used to be in the same room naye nga whenever kidde yamanyi by the way this and this is going on so already I was informed katereze gamba you were informed. You want to say I wasn't informed? You were ononga yebaka nera birabu ngamanye ekitambula kyo ku campus zinanga bamanyi nali serebu ndozo kiraba nyinza banga ne mu class yange abantu batona bali bamanyi ninga ye campus yo ne mumanyi so it already shows that waliwe eyempisa. So how about you concentrate kwebye ebintu abantu abalala bye bakugamba nti oli mulungi mu kino okuze ekyo because it is going to be easier. Oteseza bulungi nnyo Rosie. Empisa ki ezenjawulo omuntu zaalinza okukolesa on their personal growth? Bintu ki ebyenjawulo omuntu bayina abadde na luzungu nedda mulimu ekigambo mulimu ebigambo bifuuse contagious tojira bantu bifuuse contagious buza mu Luganda tegere omuntu byalinza okukolesa
abyani noteeka mu nawe nkola olwerabidde mu ngeri y'okwegattako okwekulakulanya ebintu byayinza okukola muwendo muki mu business general life personal growth mu buli kimu kyonna ekisoboka banange nekintu kyenjogerako bulwembeera wensobolera okukyogera as a beauty believer abamu ne mugamba mbu twagala nnyo okwogerera beauty but honestly when you attach beauty ku ndabikayo ne mu bwongo obwo ogenda kumuvinga places mu ngeri ez'enjawulo nti waliwo ebintu omuntu byajjo kati moto nesinga nkwise ku sheno wankubadde oli simanya biki naye mutera okwevaako abantu nga mmwe kuba tutunulira nga kati mpulira nga naga kuinviting yes you have the content but first impression y'okulaba ekintu alabisa atya then tuwulire mind nali mbuuza abasajja abalina ngamba waliwo pairs nakolanga nkwata omusajja kugenda balina okuwasa omuwala nga Mutoni kati kamuleke nga alina okuwasa omuwala nga ali very serious with life nga tayagala ayagala kijoze ekikola kiti because ajja kumala bali mambo toyina magezi sigamba gwe ankubye ku show yange tetegeeza kati nze lwozinga wakandaba uyinza obutandowoleza bintu byendi oba olyawo ebibi byendi but bwondaba kagwe mulimu ogamba kifo ekyo kirabika bulungi nga nakajja ku Spark Idris yankosa ne interview yes I was really giving you guys are so close and you love each other so much yes you and your producer are so close why yakoze interview kati nali nakajje first impression ya omuntu omulabye bagambirawo yes she will work nagenda say Idris like the panel kati nagenda okola audition was it auditions screen testing ndo bagamba kali balabireyo nti tosobola lugambo osobola talk show osobola baliste ekikwisizaawo kimaze okukuyisaawo kakati ebimu twekyusizeeyo oba omuntu asobola ogamba newankubadde omukyalo nayinza okuba nga abulamuko katono tugenda mukolako bosi wange gyetu acting atera okukikola agamba si actress mulungi but tugenda mukolako bwe tusalawo she will so omukyala naddala mu bulamu kabe n'omusajja nazzi kuno ng'abasajja babeeranga bwe bali avaayo nga bw'ayagala ne ku mulimu ne woba oyagala otunda chapati eyo ndabikayo ine engeri gy'ayagala okugula kwakatabeera akayonjo yasanidde kaviiri owa boda so attach beauty mu bintu by'okola kati okole nnyo ne ku bwongo obwo kubanga kiriza nnyo bateekako akagamo nti abakazi abalina obubi nate abana amagezi ekyo kikyamu basaba mukikyuse okufaana olwaleero tulina amagezi teri atalina amagezi akola Spark wamulaba wa ate kati nyize nkomyawo eno show etwegerezaamu okututa mu buli ngeri yonna esoboka wandiika ogambe omukazi alina akabina n'amagezi abanaguula kyadebeera okyasobola obutabanakoola abagezi nga tolina Mutoni nziza ngeri mu mateeka niwe siriyasi nga ne bayeta emitaafu abaana abato obadde ki Mutoni omuntu singa abeera yandiyagadde okuba ku resolutions zayagala okuggusa oba plans ez'omwaka zayagala okuggusa naaba nga asazeewo zikola kamu gwe muganda nono ayagala okuba mbuno ali all over the place ali bulala ali eno ali eri kiki olinza okwogera kwezi embeera zombi like kiki omuntu kyalina okukulembeza kugamba nti okole kamu gwe muganda you slow down naye ng'omanyi kyogendako obeere all over the place obeere ng'abantu kati obali n'ateetaga kumanya kati omutuuseeko mugabidde cards oli bulala omuntu ali kiki kyalinza okukola ku byombi so sagala gamba nti atambule mpola that you have to be so slow okufuna ekyewetaaga okufuna just wetaaga beera intentional oba mu Luganda nti nga kyoliko kiriko era okyagala ng'okimanyi ng'okibeerako leero n'enkya ne luli okisigalako not because kyangu because buli kimu by the way kizibu buli kimu but okukibeerako nti kino kyendi okukola but also just si kugenda bugenzi not just running with things because goals kati nkugambe nebitakuyamba nebitakola kino
just move mpola mpola naye ng'obulabira ddala bwabulaga. Okay. Yeah. Ebigambo byebisembayo Rosie eri omuntu alina plans eziyategese omwaka gwa 2026 ng'alina byandyagadde okuggusa briefly kurobodde. Funa ebbanga eriryo omwaka yegutandikira kitegeeza nti naye olina okutandikira osobola okutandikira media n'ogumalako gwe gubalenga bweyagala okutandika ate nekya planning okusinziira ku nteekateeka z'otaddewo nti ng'oligamba new year new me bala nti osobola okuba nga gwe plans zo ze watandikako zitandika okubeera active ba mu April kati bala okuva mu April paka mu April eddako tekirina kuba nti nno bandu bagoniyo abaana abagamba nti tugenda na mwaka bakumalemu amaanyi nti bannange oba olyawo April wala oba August eri wala okyasobola okutandika mu August no fulfilling nga gwe ebirooto byo nga gwe ebyabali si byebyono ebya Rose byendi ebisobose mu mwaka biyinza obutabeera bibyo kati buli omu alina chance plus believing nti buli omu alina ekiseera kye Katonda asobola okumuddiramu asobola okulireyinga but at the right time asobola okifulfilling. Mutoni, briefly bigambo ki ebisembayo by'oyinza okugamba omulungi ali ku perspective ku mulamu ogwo gwa resolutions? So Briefly. Koti gye njagala okuwa eri mu Luzungu oba ngikyuse ntya mu Luganda? Mu Luzungu tulaba Kale. So this is a quote by James Clear, the writer of Atomic Habits. And he says, you don't rise to your goals. You fall towards your systems. Like tokola ki ebirooto byo kale kankikyuse mwenti nti ebirooto byo kubanga biri waggulu tekitegeeza mbugo ogenda kwambuka obisange no ojja kugwa wansi wa systems zo enteekateeka ojja kugwa wansi w'enteekateekayo so goals zo z'olina ennungi ennyo tekitegeeza mbugenda kwebaka ozuukuka ozituukeko obanga tolina systems n'ezo goals ze ennungi togenda zifuna. Well, nze bigambo byange bisembayo byenina eri Omulabula Spark TV ku nsonga ya resolutions ba plans omuntu z'abeera ateeseteese kukola mwaka ngamba nti zikiriziganya nakyo era ayina ekintu bwe kitogendera ddala maaso nakyo nsonga kirungi nnyo okukola ng'olina target kubanga omanya ensaasaanya yo bw'olina ogitambuza oba ne plans mbulamu omanya nti guno omwaka nagukosa giti neno guno omwaka ngenda kukola bwekiti so kiyamba gwe mu ngeri emu bwendala singa okola buli kyokola ng'olina plan ekugaidinga n'otakola ki n'otakola bitajja. Tubadde ku Malakai Ecolodge esangibwa Ekitende era ngendyagadde okuwummulamuko w'olina okujja akamera akalungi ebyokunywa ebirungi ebisuula ebirungi green yekka gw'olengera kugamba obeera ng'ali waka ate nga toli waka. Enviri zange nga bulijjo login yezikolako ng'esangibwa Kireka opposite National Youth Kireka nungi nnyo ate ziri light kale kwegamba idono ku TikTok gye bali nga login salon genda mu account yawe bagambe kye weetaaga babeere nga bakolako buli kika kya nviri basiba ate basala makeup Sabira nga bulijjo yamuddaabiriza oyo ali ku Namaganda Plaza level 4 shop number 32 gende wasabira gwalinayo omukolo gwoteeseteese oba omukolo gwa munno gwomanyi gwalinayo yaba mukola ku nsonga mulungi mu nsonga eyo ku TikTok gyali nonya Sabira bits olabe wakawe obere ng'omuwa omulimu omulungi abalungi kabatusiibule naffe tugende tuwummulemu. Mubadde balungi abatambudde naffe Spark Girlfriends kyenjagala okubajjukiza nti buli lwa Sunday sawa bwezi tizinnyini beerawo ng'olinze okumanya ate ebipya bye tuvumbudde ate oba olinayo omulamwa ogw'enjawulo gweyagala twogereko be free okugutuusa ku Spark platforms zaffe Spark TV platforms oba mu inboxes zaffe so okujja mu kabox kange on all my social media handles togamba mwogere ku kino mutukyalizeko kuono things like that. Adorable Fashion ze boutique enyambaza banonye ku social media handles zaabwe balina buli tugoye lwolootako ate okankubulye good quality. Rose Skin Clinic on my beautiful skin badi atokola buli kika kyansusu erwagaana walwala biki byagaana byagala kusala mubiri kusala lubuto we are your number one plug. Omugenyi waffe Sibulo Omulabula Spark TV omukube ne business maaso. Okay, thank you so much for hosting me and mwebali okubeerawo buno obudde nga mutulaba. As I mentioned, I'm a psychologist with Better Minds Uganda, bali ku all social media platforms and nga wotandika omwaka wokola plans zo especially in your career okyebuuza ki ky'olina okola either gwe oba omuzadde atamanyi omwana yeetaaga kola ki. We handle all that. Better Minds on all social media platforms.
Okay, I know mulama ogwenjawulo genda ku social media handles zaffe za Spark TV teekayo omulama gw'ogamba Jose banene kino nakyo mukyogereko kinyigiriza obwedda aye naawe ayina kiwandyagadde commentinga ku mulama gw'olwaliro kola kye kimu ogende ku social media handles zaffe za Spark TV, TikTok, Instagram, Twitter teekayo kutesaako tujja batukuddamu mu ngeri emu oba endala. Tubaagala nnyo. Bye.